kati nanga channel tela bibe nayo gede ku social media ngata na film ya chiwandiko nti bagende basiboyo mwana mwe mugenda kweta bamwe mu bintu bye mutamanya abasinga mugenda toko mukeramu bine ebintu byabakabejja bobo chimanyi kino nolutalo lusobola reyunge pressure abantu bangi baze bankabirira yogera ku pressure yamba pressure nina ne group y'abantu bantu bamakulu tebalabika kuba bamakulu naye nabasanze jozi nga bamakulu ddala era ba commentinze ku pressure bitu abadde tuogera naye nja kubasaba ensonga za pressure mezesonyiwe buli yenna alina amagezi weesonyiwe ensonga za pressure omulabe bulabi akole ebintu by'omwesonyiwe bw'oba olina obwongo nja kuviira ku ntono bwenti natandika olaba pressure ng'avuma abantu akatwe simanya kalinga ng'ensuuluulu laba nnono akagere simanye omumwa biki pressure waayitambale pressure n'abulamukko twaddamu okulaba obwo vidiyo oba byali bifaananyi ng'ali kabangali ya poliisi twaddamu okuwuliza nti pressure ali butabika waayitambale pressure n'akomawo bukyanga pressure akomawo pressure became political and radical very political and very radical bw'otunuulira embeera pressure mwali ne mwe yali embeera pressure ng'akomyewo nnungi okusinga bwe yali bw'otunuulira pressure waakwatira vidiyo wakulaga nti ewaka walabika walungi maka malungi okusinga ge yalimu oba waali oba ennyumba mwali pressure yampeerezaako message nagiraba wayise ebbanga ndowooza lya wiiki singa 2 yali eyiseeko ng'agamba nti bajjajja bamutumye nze kaasobola okumuluŋŋamya godfather okumuyambako omwezi ensonga na biki bwe bingi saagiwa budde kuba yali eyiseeko namuleka wayita ebbanga tini nnyo naddamu n'aweereza endala ng'ayogera ng'aliko empewo mu inbox ku whatsapp ng'era yeegayirira muyambe yeekakasa empewo zikakasa nze asobola okulambika ensonga ezo ezimuliko mu layini yaazo kakati nze ne neebuuza omwana wa Muteesa mu Luganda lwonna nze atava mu lunyiriri mu kasolya mu mutuba yadde mu nnyumba y'eŋŋoma nze nnyina okutereeza ensonga zino ekyo kimu ekyokubiri nentunuulira pressure ebintu byajjayogera ebimu biri sensitive ebimu si byonna nga bituufu ng'omuntu okubimanya olina okubeera ng'oli mukadde nnyo oba ng'oli nsayida nnyo oba ng'onoonyereza nnyo ku nnono n'obuwangwa pressure talina bwongo na budde bunoonyereza bintu ebyo ekyokusatu bw'otunuulira pressure ebifaananyi engeri gye babigattamu n'akwata Kabaka Muteesa n'amufaanana n'olaba nga ddala Idi Amin afaananira ddala Mutebi omuntu agatta ebifaananyi ebyo sisuubira nti ye pressure omuntu akola editing bifaananyi ebyo n'omuntu anoonya ebifaananyi ebyo n'abigatta sisuubira nti pressure yabigatta walabika waliwo omuntu emabega agatta ebintu ebyo so bwe ntunuulira bulungi nnyo ensonga za pressure like alina an office behind him not just a person pressure like alina an office behind him wembagambira nti mwesonyiwe ensonga za pressure zikole kyezaagala zigguse kyezaagala nze nasanga pressure wali ekabalagala ku nalingenze ku KFC kubanga bw'oba oyita ekabalagala awo enkoko ya KFC yeyina engeri gyewunyamu n'ekujja ku mulamwa n'enkyamawokko njagala nnyo naye mba ndi mu mmotoka bwe nti pressure afuluma KFC ng'akutte ekibaaga bwekite kipepa baaga kinene nnyo oba yali baketi agitwalawa n'akuba essimu bamunone yakubira wa booda n'ajja okumunona n'amutwala naye pressure yali mutininga bw'olaba akafumu ka peeni nti eno ewawandiika waliyo akatwe kaneneko eno wenkana nga bw'olaba akafumu ka peeni pressure bwe yali yenkana nga kasajja katulaba nti nze ni mutonomu
n'enzitowa kilo 7.5 ezigana n'ozitowa abantu abanene ab'omubiri bwe guti naye pressure baba azitowa kilo 2 kati omuntu atasobola kubalabala mu buzito bwe n'atabala mu butini bwe n'alumba entalo ate nga si yasoose zino entalo tuzze tuziraba mu bannabyabufuzi ab'ekibiina ekimyufu tulabye ku Lumbuye yakuba Kabaka n'akuba Najjinda n'akuba ki bwe baamuwamba ono omusajja wa wano ye yatandikirawo okumubanja n'okumuwolereza owa Redi. Tulabye ku Mighty Family, tulabye ku Sewungu nga bonna omulimo gwabwe kuvoola na kuvuma bwa Kabaka. Ebintu bino eby'okuvoola n'okuvuma obwa Kabaka nasandikira biraba ku penge nga yabikola. Bino ebintu birimu layini yabyo emabega engeri gye gyetuula nze bwe ndaba kubanga bwe kiva ku ono nga kidda ku ono bwe kiva ku ono nga kidda ku kiringa nga nti waliwo edeske nga yo omulimo gwayo gwakujjanga kufuna abantu bakola ebyo. Oba eri mu Buganda omwo oba eri wabweru wa Buganda teri amanyi. Naye ebintu bya pressure muleka avuga ekintu ki buli omu amutunuulire bampita Godfather kubanga we yakugambye nti abamu mujja kubibuukira mubigenderemu ate ng'ayinza okuba talimba. Mubeere bulungi.